Mugakulembedde ekiro kya leero bannakenya Babatadde, Kyagulanyi, Azemu, Trump aganye okujja mu Afrika munyiivu fusso ebanyize. Bannansi ba Kenya babiri abalwanisi b'eddembe ly'obuntu abaakwatibwa wano mu Uganda ne babuzibwawo oluvannyuma lw'okwetaba mu lukuŋŋaana lw'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Kaliro mu Busoga ku ntandikwa y'omwezi oguwedde ogw'ekkumi. Kyaddaaki bayimbuddwa ne baweebwayo ewaabwe oluvannyuma lw'ennaku 38 nga baggaliddwa. Kitegerekese nti bano gavumenti ya Uganda yabakwasizza omubaka wa Uganda ow'e Kenya ku nsalo e Busia eyo ekiro Mutumbi ssaawa nga 8. Kitegeezeddwa nti bano okuteebwa kyaddiridde akazita ak'amaanyi gavumenti ya Kenya kebadde etaddewo n'okuteesaganya ne gavumenti naye ya Uganda nga Ssaabaminisita wa Kenya Musalia Mudavadi yakuliddemu enteesaganya ezo okussaako ebibiina ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu era ensonda zigamba nti neyali omukulembeze w'eggwanga eryo Uhuru Muigai Kenyatta ensonga naye yabadde azoomyemu omutwe. Abasajja bana babiri Bob Njagi ne Nicholas Oyo balabise nga bakovu nga n'amaanyi tebakyalina era mu kwogerako ne bannamawulire bategeezezza nti ennaku zonna zibabadde mu busibe babadde bayigganyizibwa abasirikale nti era ennaku gye balabidde mu Uganda eyoza lumonde nga n'essuubi ery'okuteebwa libadde lyabaggwamu dda. Ekibiina ekitaba bannamateeka ba Kenya nga kyegattiddwako abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde nnyo ebituusiddwa ku bannaabwe bano era baagala gavumenti ya Uganda yennyonnyoleko ku bino byonna. The abduction and suspected enforced disappearance of Bob Njagi and Nicholas Oyo violate several international and regional legal frameworks binding both Uganda and Kenya. We are reminding them that they have a responsibility as a government to ensure the safety and security of every person within their jurisdiction. What is happening with this government is that they are pushing for a chilling effect of fear, which is really, really worrying as we go to the elections in Uganda in January. Bwe bati abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu e Kenya nga beemulugunya. Kyokka bano basiimye gavumenti ya Kenya n'abalala bonna abafuddeyo okulaba nti bannaabwe bombiriri Bob Njagi ne Nicholas Oyo bayimbulwa. Kwa leo kama saa 8 hivi tumeweza kupokea wale ndugu zetu Bob Njagi na mwenzake Nicholas Oyo ambao ilikuwa inasemekana wameshikwa kule sehemu za Uganda. Wameweza kuletwa na ambassador wa Kenya Bana Joash Maangi pamoja na security team ya kule na wafanyakazi wa serikali ya Kenya ambao kule ambao wameambatana na huyo. Gavumenti ya Uganda tennanyega ku by'okuyimbula abasajja abo bombiriri kyokka kinajjukirwa nti ne mu kubakwata era gavumenti yabeegaana ebitongole ebikuuma ddembe okuli poliisi n'amagye ga UPDF ebyokubakwata baabyesammulira ddala. I am not briefed by police that they have them in our custody. So at the moment, I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nali nsoma amateeka mutono gemanyi bagamba omwali alina okuleeta obukakafu kyandibadde kirungi mu bannamawulire eri bw'akola statement oba bw'ayogera ekintu obuuza obukakafu bwakyo bw'omuba n'obufuna ewange kubanga bwemba si kyakulimba bwemba ndi wakulimba kubanga obukakafu oba obulina. Bwe tudda wano ku butaka omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera ku ntebe y'obwa President General Kaguta Museveni yeeyamye nti waakwongera okukulaakulanya ebbendobendo ery'e Bugisu ng'abeeyo abazimbira enguudo okubatuusako amasannyalaze n'ebirala. Mwai Museveni abadde kakuyegewe ng'awenja akalulu akanaamutuusa ku kisanja eky'omusanvu mu ntebe y'obwa President era olwaleero asibye mu disitulikiti e Namisindwa ne Buduuda. Economic infrastructure, the roads, the electricity is now here, the road is coming, we now have the money, we could have done it earlier if our people learn the way of Kamukamuga in Uganda. You have seen our soldiers staying in grass-thatched houses. It's not that we don't want good barracks, but if you don't have money to do both, what do? Buy weapons or stay in Grofa and then the enemy comes and catches you like grasshoppers. Somebody from a grass-thatched house can shoot you and you die. That's how we have been able to defend Uganda. So this one, the culture of Baganda call it Kumamira, Banyankole call it Kumemerera, scattering. So that is on the road. The telephones, you all have telephones now. Ebyamwami Museveni ngo bitadde ku bbali ye kyaddaaki akwatidde ekibiina ky'NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu Azemu okuba enkuŋŋaana z'oluvannyuma lw'okumala essaawa nga 8 mulamba olwaleero ng'ali mu woteeri nga yeebulunguddwa abasirikale. Kyagulanyi atuuse entuŋŋama kawungeezi ka leero wakati mu kwerinda okw'amaanyi ng'abasirikale ab'amagye n'abapoliisi babadde bamutambulirako buli wabadde adda obutafaananako n'enkuŋŋaana za zaakuba emabega.
Kyagulanyi agambye nti newankubadde ng'okunoonya akalulu kufuuse kwa bunkenke gy'atambulira tagenda kuva ku mulamwa. Nkobo murebire nyo mwebazo bateganisa munonga abantu bitu abokusinga babakoma na bakandidate bitu abahanuya babakoma baliyombirome egisha konka itu twagirangu nituzakuzayo obenchi nituzakuzayo. Bw'atyo Kyagulanyi abadde ayogera olunyankole eri abawagizi be nga bamukubira emizira. Kyagulanyi avumiridde nnyo n'ebikolwa eby'okutiisatiisa abantu batambula nabo n'abalala okubamalira mu makomera. Bakandideti baffe babakutte n'abaana baffe bonna ne babakwata kubanga tebakwenda tukole kampeyini omulyankole konka abanyankole be batukunda munonga. Mu Uganda ensya neza kuba yakukundana neza kuba yakuguma hamwe tujja kubanga abooluganda. So mikwano gyange kaneme balwisa nnyo kubanga obudde buyise. Ate akwatidde ekibiina kya National Peasants Party bendera ku bwa President Robert Kasibante avumiridde ebikolwa ebyabeekwerinda okutulugunya aboludda oluvuganya abali ku mulwokaano lw'obwa President naddala ebyokuyigganya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kino agambye nti kimuwaliriza n'okusazaamu kakuyege gw'abadde alina okukolera ekibuku olwaleero nga kabonero ak'okulaga obwa Sseruganda. Naye olw'ebyo ebikolwa ebyabaddewo oluvannyuma lw'okutawanya kandidate munnange ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi nasazizzaamu ntambula kwange mu kibuku era n'ensalawo nkole enkyambaale okunenya gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda wamu ne poliisi nti ebikolwa ebyo ebitandise okukolebwa si birungi. Ate akwatidde ekibiina ky'FDC bendera James Nandalamafabi abadde mu kibuga Soroti eri mu Teeso era buli alabye ku lukuŋŋaana olwo batenderezza obuganzi obuyongedde eri enkambi ya Nandalamafabi. Bw'abadde ayogerako eri enkuyanja y'abantu abakuŋŋaanidde mu kibangirize kya Arrow Square mu kibuga ky'e Soroti abeetabye mu lukuŋŋaana olwo abeegayiridde bamulonde balabe enkyukakyuka. To vote Nandala Mafari is going to get borders for 2 million shillings so that you stop getting Tony Trousers because of the big economy. Feel bad about it. My brothers and sisters, bring money to put into smaller businesses. If these small businesses grow without being taxed, you will not go to the money lenders. That's why we are saying we establish a cooperative bank. Bw'atyo Nandalamafabi ng'ayogera eri abawagizi be mu kibuga Soroti. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza abantu b'Omutanda ababeera e Bunaayira okunyweza obumu nga bawuliriza abakulembeze maaso moogi babasiimira ng'omukaifu okuzimba obwakabaka buno. Bw'abadde yeetabye ku ddwa ey'okusabira omugenzi Hajati Zarina Nsubuga eyali mukombaka wa Ssaabasajja w'e Buwarabu mu maka gaabwe Muyenga, Kamalabyonna alabudde abantu b'Omutanda ku kwerumaaluma kuba kino kizingamya entambuza y'emirimu gy'abeene. Abantu bwe tubaako ensonga ezitukuŋŋaanya kiba kirungi kuba buli lwe tutakuŋŋaana ebintu bisajjuka. Embeera yonna gye tubeeramu ffe ng'abantu yakukuŋŋaana kubaako bye tukubaganyako ebirowoozo. Ensolo esinga amaanyi yeefuga. Olaba empologoma eyinza okwejimba mu mbogo ekikubusa mirundi ng'eno oba etaano obuzito. Ffe abantu si bwe tukola. Era buli lwe tufuna omukisa okuba mu bantu nga bakuŋŋaanye nga wano bwe tuli tubajjukiza nti Ssemasonga ya Buganda ey'okutaano bwe bumu. Ate nammwe Abasiraamu Ssemasonga eyo mugyetaaga nnyo ey'obumu. Fenna abali wano tumanyi nti atuleese tumuyita ow'ekitiibwa. Ekyo kitegeeza nti Ssaabasajja yamulengera era n'amwatula erinnya. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki naye asinzidde ku mukolo ogwo n'akubiriza abantu b'Omutanda okukolerera Obwakabaka awatali kwekomomma n'obutawa balabe bemwaganya kutyoboola Namulondo. Awo no twagala okumwebaza ate era njagala okubasaba ffenna okumulabirako buli omu kuko okwebuuza Buganda ngikoledde ki. Tufuna ebirowoozo bingi okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka bw'agenda ku nnyanja n'atambulira mu lyato ettonotono ti ne Kabaka yandibadde n'emmere bamwawungukira bw'atambulira mu nti ne Kabaka oba yandibadde nga nanyonyi ye. Bwekiba abantu baleeta ebirowoozo bingi naye abasinga abaleeta ebigambo tebaleeterako bikolwa, tebeenyigira mu ebyo ebiyinza okukola ekyo kyeyandyagadde kibeere. Sheikh Abbas Nsubuga wanjawulo ayolesa omwoyo gwa Buganda okutafa mu bikolwa.
Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabana eno gyasinzidde n'akubiriza abantu b'omutanda okubeera abeegendereza ennyo nga balonda mu kalulu akajja balonda abakulembeze abaana bakyusiza embeera. Minisita wammwe yeesimbye mu Kampala Central Division era ng'asaba obuwagizi bwammwe nange mmanyi nti ndi muweereza mulungi abagambye nti mpeereza wa Ssaabasajja Kabaka ndi ku lukiiko lwa Nnaabagereka ndi ambasada era omukulembeze bwe yasinziira nti kakati ono kammwe ku lwa Buganda ne ku lwa umma okyawa obukulembeze obuvaawo ate obuddawo tumanyi kye bugenda kukola ki kubeera n'olwekyo tugume Mungu bw'anakkiriza nti nno abantu bagenda. Omubaka wa Ssaabasajja Bwarabu Oweekitiibwa Hajji Abbas Nsubuga yeebazizza nnyo Obwakabaka okuyimirira obumu naye kyokka n'alabula ku busiiwuufu bw'empisa obweyongedde mu bavubuka ensangi zino. Omulembe guno guyitiriza okuvuma nga mwekwasa okwetamwa ne mutuuka n'owakuvuma abo bali waggulu temulina kye mugenda kufunamu okuggyako okubonaabona n'okubulwa emirembe mu nsi ate kisikirwa bubi kubanga naawe ojja kula otuuke ono gw'ovuma gy'ali emigi gy'emito gijje gikuvume bw'oba olina okyewagala okuyisaawo kiyiseewo mu bwesimbu na buntubulamu nsinga kulamira bavubuka kubanga ensangi zino oba bya bufuzi oba byaki bibatutte wala n'okuvuma okuvuma tolina kyogenda kufunamu. Amyuka Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda yeebazizza nnyo omugenzi olw'obuweereza bwe obulungi eri Allah n'abaddu be mu ngeri y'enjawulo n'asaba abaana b'omugenzi obutasaasaana wabula babeere bumu.